woye! Kinyata woye! Kisanja kuda mchezo woye! Sabiti eno weggwereddeko nga buli agoberera ebyobufuzi bya Uganda emboozi gy'alina ku mimwa y'engeri ekibiina kya NUP ekibadde kitudde NRM mu kifuba ate okugwamu nabe mu bukulembeze bwakyo nga waliwo ekibinja ekikulembera Moses Nkoge Kibalama okutandika okuwakanya obukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu 1996 oludda oluvuganya NRM luze lugezaako kusiguukulula Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe wabula nga balinga abatema ku Muganga kubanga n'okutuusa olwaleero bakyalemereddwa. Emyaka 2 egy'ekibiina ki Forum for Democratic Change FDC ekyakamala mu bukulembeze ku ludda oluvuganya mu Uganda n'okusingerera ekisanja kya 2016 okutuusa mu 2021 kyasanga okusoomoozebwa okutagambika naddala ku nkonyogo ezakikibwa okuva mu NRM n'ebibiina by'oludda oluvuganya ebirala. Mu bbanga ery'emyaka 20 bye bisanja nga 4 FDC ng'ogyeko ababaka baayo okusuulibwanga abalonzi mu bululu bangi ku bo baagulwanga era ne bamaliza nga basaza eddiiro ne beegatta ku kibiina ekiri mu buyinza ki NRM era basinga mu njogera ennyangu oyinza okugamba nti bagwa mu bintu. Betty Olive Namisango Kamya, Beatrice Anywa, Christopher Kibazanga, omukozi w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Amongo n'omumyuka mu kiseera kino Thomas Tayebwa, ow'ekitiibwa Joyce Nabosa Sebugwawo, Herbert Ariko n'ababaka abalala 2021 yagenze okwewunzika nga FDC bajabulidde. President 2021 Kampala ogenda kufuna 8 ku 10 oba okweyongera waggulu. Okweruma omuguju okwamaliriza nga Meja John Mugisha Muntu, Winnie Kiza n'abalala ekibiina nga bakyabulidde so nga n'abamu nga Abudu Katuntu era Ejjokupa n'abalala kaadi y'ekibiina bagyeesonyiwa ne beesimbawo kubona munigina era nga bino tebyawukana na kusika muguwa okwaleka DP nga abaka baayo mu kisinde kya DP block begase ku NUP mu kaluwa kaakaggwa. Bannaffe abali mu opposition tewabeerayo muntu yenna asobola kulimba nti bamuwadde obwa prime minister, bamuwadde obwa chief justice, bamuwadde obwa vice president n'agaana. Waba waliyo yagaana aveeyo atugambe nti ye bamuwa vice president n'agaana. Tebasobola olw'ensonga nti politics wa Uganda wakweyagaliza, wakufunamu, wakugaggawala. Bino abagoberera ebyobufuzi ebitambula tebisobola butabalowozesa nti okujjako gavumenti ya NRM emaze mu buyinza emyaka 4 kuyinza okubeera okutema ku Muganga. Webutukidde olwaleero nga NUP kye kibiina ekiriwo bannayuganda abakkiriza mu nkyukakyuka kye balabawo ekigenda okubatuusa mu Uganda empya kyokka nakyo bwe kitaweerwa obutego bwa NRM bwandireka nga bukyabuluzza okugeza entandikwa y'okusesetuka ku FDC ng'ekibiina ekikulembera oludda oluvuganya mu Parliament okusinga kwava ku butakwatagana wakati w'obukulembeze bw'ekibiina ebiseera ebyo n'obukulembeze bw'oludda oluvuganya mu Parliament wali kulembera Winnie Kiza era enjawukana ezo zamaliza FDC zikisudde ettale kati ebiriwo olwaleero nga NUP eri mu masaŋŋanzira wakati mu babaka baayo kugaana okuzzaayo ensimbi obukadde 40 ezigambibwa okubaweebwa mu bukyamu tezisobola butakulowoozesa nti waliwo ebitagenda bulungi mu byobufuzi bya Uganda naddala ebyoludda oluvuganya. Bino byajjira mu kiseera nga bannayuganda beemulugunya olw'embeera y'ebyenfuna gye balimu ejjudde akanyigo nga kinamu baakiraba ng'abaka okweyagaliza nga olwo n'abagamba nti NUP tennakola kimala kusa gavumenti ku nninga kukkakkanya ku bbeeyi y'abintu olwo olutawo ne balwekera. Kano Dr. Kiza Besigye mu kiseera kino ali mu nkomyo ku nsonga ezeekuusa kwekalakasa ku bbeeyi y'ebintu. Sabbiiti weggwereddeko nga NUP eri mu katu olw'ekiwaayi kye yaliko pulezidenti w'ekibiina kino Kibalama ne banna abaagala okugiyuzaamu ekituusa n'okwebuuza abamu eyaloga ebyobufuzi by'oludda oluvuganya. Jonathan Tabalanga omusomesa era omutunduzi w'ebyobufuzi agamba nti ebyobufuzi eby'oludda oluvuganya ebyensa byakome ku mirembe gy'aba Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere n'omugenzi John Ssebana Kizito kubanga obukulembeze ebiseera ebyo bwatunuuliranga nnyo obuweereza mpozi n'ebitiibwa. Bakulembeze be tusobola okwogerako nga mwami Ssemwogerere, nga mwami Ssebana Kizito, bonna abo bali bakulembeze bansa naye ebiseera ebyo omukulu yali popular, yalina okuganja mu bantu ate abakulembeze bakoleranga bantu nabitiibwa ne kati ssaawa zino kya ssente. Ono agamba nti okujjako kano Dr. Kiza Besigye mu 2000 yali entandikwa y'okuyiwa ensimbi mu byobufuzi n'okugulirira era okutuusa olwaleero bannabyabufuzi abataliiko muwendo oba balira ku ngalo. Waliwo enkola yateekebwawo gavumenti eyokozesa ssente okuwangula akalulu era kati Uganda y'ensi ezisinga okwonoona ssente mu kalulu. Trillions and trillions of money are poured mu kalulu kano era ensonga y'okuba nti tetulina
byabufuzi bya bwesimbu biva lwakuba nti ebyobufuzi byaffe bya ssente kati nti buli omu asobola okugulwa teri muntu atalina muwendo. Wabula ono n'abatadde oluvuganya ku nninga nga balowooza nti teruna kye lukoze, agamba nti si benkanya kubanga ne gwe luvuganya tatudde. Abantu bano emikono gyabwe misibe. Tosobola kubanga ovuganya gavumenti nga temuddukira ku kisaawe kyekimu, oli addukira ku maggwa, oli addukira mu muddo. So it is impossible. Sisuubira nti beebakidde ku mulimu naye emigulu n'emikono misibe. Yuda Musisi, BBS Telefayina, Ageesigika. Kakati bya Yuda Musisi nga tubitadde ku bbali, abatuuze mu district ey'e Nakaseke mu ggombolola y'e Wakyato ku kyalo Kirindi Kikweke balumiriza Theodore Ssekikubo ono nga ye mubaka ow'olw'emiyaga mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ssaako ne Simeeyo Nsubuga ono nga yaliko omwogezi wa poliisi mu ggwanga era eyaliko omubaka owa Kasanda nga babalumiriza okubaliisa akakanja naye nga bisibuka ku nkayana eziri ku ttaka abatuuze bano kwe bawangaalira. Okusinziira ku batuuze, Simeeyo Nsubuga yeekobaana ne Theodore Ssekikubo nga munnamateeka w'ekimu ku bibinja ebikayanira ettaka lino ssaako n'okukola effujjo ku bintu byabwe nga kuno kugase n'okwonona ebintu